district ate omubaka era alina abendera y'ekibiina ky'NRM Ntenjeru North era Kayunga district dakiika ntono nnyo byatambudde bitya? Well, so nkutereezeemu katono ndi ssentebe wa constituency. Wa constituency. Ssentebe wa district mulala. Mwami Kalangwa. Abadde anzise. Abadde kutta. Kalangwa abadde anzise. Mbadde embeera. Naye byagenze bulungi. Yadde nga sinafuna results naye natambulamu era nagezaako okumobilizing abantu ku mizindalo gino egitambula. Abantu bangi ne bagenda ne beewandiisa n'entambulako ku byalo ebimu n'esanga nga registers performance yali nnungi ddala. Weewaawo ndowooza mubadde mubulamuko ennaku nga ziizo abantu bonna okusobola okuyingira bulungi register. Ku luno omulimu gulabika gwakoleddwa bulungi okusinga emabega eri gye gwakoleddwa bulungi. Nyinza okubuuza nti abantu ekibiina bakyakyagala? Nnyo ekibiina bakyakyagala nnyo. Ekibakoledde babirabako. Gwe okubeera consistent wakiyite ntya okubanga egyo yonna toddiridde abantu gwe bayinza okutunuulira ne bagaa nti yoyo ddala kwegamba oli reliable bakwesigamako leero enkya na bulijjo. Nva kwebaza wano akabanga k'omaze wano ng'oweereza kubanga bakama abo basiima emirimu gy'okola ne NRM abantu basiima emirimu NRM gy'ekola. Yensonga lwaki tuli basikira batulonda ebbanga lyonna. Neyanziza. Honorable Shamim, lamusa kubawuliriza. Abalungi mwenna abatu Uliriza ku Radio Simba mbalamusizaako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manyanze Shamim Malende ombako omukyalo wa Kampala ate minisita w'ensonga z'eddembe ly'obuntu era nga ndi advocate commissioner for oaths notary public ku law firm yange okumalenda ndi company advocates. Njagala kusooka kutwala mukisa okubeera nga njagaliza abayisiramu bonna ne bakwano baffe mwenna nti mbagaliza Ramadan ennungi tukozese ekisiibo kino ffenna buli omu munzikirizaye okubanga asabira eggwanga lyaffe Uganda okusabira abantu baffe abakyali mu makomera okusabira ebitusoomooza okubeera nga biggwawo ate n'okuyambagana buli omu oba olibaako kyoyambaawo munno akuliraanye bw'obanga oyinako gabana naye okusobola okubeera nti tutambula bulungi pozi n'okukozesa ekiseera kino okwetonda buli omu beera nga weenenya kuba tutambulira ffenna mu kusobya mu butamanya ne mu kumanya so okwetonda tetulekerawo okwetonda kubanga tukimanyi nti tulina okupaakinga oluvannyuma tunnyonnyole owa Katonda biki bye twakola so bakubiriza mpozi n'ekiranzikiriza namuse ku bannakampala n'okubeebaza okuba bagumiikiriza mu mbeera ebasoomooza ennyo. Wiiki eno twalikaawo ku Masjidi Tawhid e Kasubi nga tugezaako okuŋŋaanya ku birowoozo abantu bye bandyagadde okulaba nga Palamenti eteekako essira naye ng'okusingira ddala twasobola okugabanako nabo ebyokusibuka. N'olwekyo njagala kukozesa mukisa guno okubiriza abakulembeze bonna na buli omu wali nti ku muzikiti ogukuliraanyaawo oba ekifo kyonna ekisinzibwamu twalayokko ku bintu waliwo abeetaavu abatuukirira bannaddiini abo naye nga tebalina neke bakwata mu nsawo mpozi n'ekirala twali katale kaffe akabalema Kampala Central naye ekizibu kye twasinga okufunawo ti abakyala abatundira mu katale kano abalema akabalema ate n'abantu abasinga okutundira mu butale batuwa complaint nti balinamu obuzibu bwa KCCA kikese n'abakyala bano abatambuza emmere yatandise okukola ki yatandise okubeera nti ebakwata so nga baagala eddoboozi eryo lyeyongereyo so n'olwekyo twagala KCCA ensonga eyo ebeere nga egitunulako n'okulisaayo bakwano bange bonna na buli omu bwe twali mu kkunga Nakawa olunaku lwaffe olw'abakyala twalukuza mu Nakawa sijja kwongerako bingi naye kwogera kubajjukiza nti tuli ddokolo era wenjogera President Robert Kyagulanyi Ssentamu abaddeeyo era nga kati ali mu kkubo okusobola okulaba nti anoonyeza candidate wa NUP Ageno Harriet akalulu tubasaba mwenna ku lunaku olw'okulonda bwe lutuuka tiikinga manvuuli Ageno Harriet yaliko ekifaananyi ekinene ekyokukyusa Uganda okugijja ku bano ba Amos abatukalakasa emyaka 4 naye nga tukyakaaba emisolo giringa emisolo so n'olwekyo twagala
tukwate mu ggwanga tubalage nti tusobola okukendeza ku bbanja eryo eryeyongera obweyongezi so n'olwekyo eddokolo gye tuli nnyo mpozi n'ogamba nti president ku radio kiba muganya okwogererako kulira city so tukyalwana so omukulu Amos waba ayogera wano nti balina bye bakoze twagala nti ensonga y'eddembe ly'obuntu n'eddembe ly'okwogera obwogezi ku mpewo nakyo kigaanisa omuntu loza eddoboozi lajja kwongera naye okubeera ng'alyongerayo n'olwekyo sanyuse okubeera wano neyanziza nnyo management ya Simba wamu naawe wennyini atukyazizza neyanziza nnyo neyanzege akadde kano nga bwe natandise nti gavumenti bwebeera mu buyinza naddala eno eyaffe eya Uganda ne gavumenti ez'ebibiina ebyenjawulo wabaawo ekibiina ekiwangula ne kigenda mu buyinza ne wabaawo ekibiina ekisigadde oba ekikutte ekyokubiri ekyo ne kifuuka ekibiina ekiwabuzi Bamalende bwe bali wangula NRM neekwata ekyokubiri eribeera opposition nayo ng'etandika okuba tooki mu gavumenti y'Abamalende ng'ey'Abamalende kati bwekuba tooki mu gavumenti y'Abalugoloobi essaawa zino sigenda kutunuulira muntu sekinnoomu naye tutunuulire system nga bweri ebitongole n'abakulembeze b'eggwanga lyaffe Uganda bwe tuyinza okuyambagana okulaba nti buli munnayuganda afuna ekyo kyalina okufuna nga takosezza mulala buli munnayuganda nga waali talina kuba nti nno kyakola kinyigiriza omulala gavumenti bweba erinako ekitundu ekigikuba mu ttooki ne wabaawo okwekebera kuno twandikututtenga okw'omugaso ennyo era okusobola okutuyamba era ne tusobola okutereeza ensobi gavumenti neetereeza ensobi n'ebiganye n'ebitambuza ate n'ebyo byekoze neesobola okubikuuma n'okubitwala mu maaso essaawa zino we tuli oludda lw'opposition nga bwe ngambye nti si kutunula muntu lulina ttooki gye lutandise okukuba mu gavumenti ate nga lutandikidde mu ssiga lyennyini erimu ku masiga agakola eggwanga lino oba oliawo n'ebitongole ebirala ndi mu kunoonya eyali Honorable Wemakindye Honorable Simbwa Honorable Simbwa nzijukirako lumu ye yaleeta ne ku kiteeso ekigamba buli muntu yenna bamukebere naddala ffe bannabyabufuzi buli omu yenna alina okubeera audited okitegedde nzijukira bulungi nnyo nti waliwo gwe nabadde njogera naye nangamba olowooza si bye bimu ebyamuviirako obuzibu konze simanyi naye essaawa zino mwami Lugoloobi ekirungi minisita wakuteekerateekera ggwanga palamenti amazeemu ebbanga mukyala Malende palamenti agenzeeyo naye obulamu bwe bwonna bubadde mu ddembe ly'abuntu okulirwanirira naddala ku ludda olw'amateeka mukyala munnamateeka Honorable Amos enkola eno eriwo etandikiddwawo mu lwatu mulimu ebimu ebibadde eyo mu mpolampola netuwulira Auditor General yayogedde bw'ati gundi n'ayogera bw'ati IGG naye n'abaako naye kati kino kirabikanga ekyetaaga n'okwongera ekigaseemu ne bannayuganda nabo bennyini batwandikoga bwe gutyo bwe guli twagala okutunuulira enkola eno bwebanga kinaatambula bwe kiti kirina bwe kisobola okutuusiza eggwanga era kiki ekireese kino eri eggwanga lyaffe Uganda Honorable ab'oludda oluvuganya bwe batandika okukuba ttooki mu gavumenti n'ebitongole kati tuli mu palamenti njagala kubuuza bw'oba otunuulidde exhibition eno oba exercise egenda maaso eneebaako kyeyamba okukendeeza ku kudiibuuda ensimbi y'omusolo naddala mu abali mu zigavumenti weebale omulamu ogwo okuba ttooki weewaawo okirambisenga omulimu opposition gweriko gwekola ku gavumenti nayo yennyini opposition kakati bagikubamu ttooki kituufu era ebiriyo obiwulira kirungi buli muntu abeere ng'akubwamu ttooki kwegamba aleme kugenda mu excesses ayite weyandikomye abantu aba bulijjo bwe batukubamu ttooki tekiba kibi kuba betusaavinga era bwe bakozesa n'ebitongole ebyateekebwawo kuba nti bitukubamu ttooki nakyo kirungi luli kibadde kitwenyamiza nnyo nga twateekawo enkola ezitukubamu ttooki
naye nga abantu tebazikozesa bulungi. Kakati gamba nga report za auditor general mu parliament, report za auditor general zifuluma buli mwaka, era gavumenti eziteekamu ssente nnyingi nnyo okulaba nti zifuluma. Auditor general ye office emu kwezi zisingamu abakozi abangi. Ekikozesa ekyo kulaba nti buli mwaka bafulumya ripooti ku buli kitongole kyonna ekya gavumenti. Ripooti ezo auditor general kakati office eri mu parliament mwennyini, teripootinga wa mulala wonna okujjako parliament. Reporting eri parliament. Ekigendererwamu ekyo nti bauditinga ffe abali mu gavumenti okusinga, but reporting butereevu eri parliament y'abantu. Ekyenyamiza nti emabega eyo report za auditor general zibadde naddala abopposition nga tebazikozesa, kubanga zikolebwa bana abopposition be batuula ku accountability committees z'owulira mu parliament. Ng'oggyeko financial audit zino ezikebera enkozesa ya ssente wano cash. Waliwo ripooti endala ezimanyiddwa nga value for money audit. Ezo ziraga nti essente zekiwa ekitongole gundi oba KCCA ddala zikola omulimu ogwo gwe zandisaanidde okukola, ye abaffe ekitongole ekyo tukyakyetaaga. Ezo value for money audits nyingi, naye olwawo okuwulira nga opposition abakulembera obukiiko bwe bavuddeyo ne ripooti ezikwatagana ku ebyo. Kwe kugamba nti yo nga gavumenti eri redde okugikuba mu ttooki, naye abagikuba mu ttooki babadde banafu nnyo ebbanga ddene nga tebakuba ttooki, kubanga ne gavumenti eyagala nnyo. Gavumenti gw'oyinza okubeera eri ng'oli mukulembeze, oli minisita oba permanent secretary, naye ng'eno ebikolebwa wansi oluusi tobimanya. Kakati ttooki eno auditor general omulimu gwakola, nabano bwe bavaayo ne batunula mu ripooti yo auditor general, kuba bwe balina obuyinza ogitunulamu ne bakola ripooti ku floor ya parliament ne bagamba ono abonerezebwe, ono tabonerezebwa. Omulimu ogwo bagukola batya? Ye ku ripooti zonna ezoogeddwako ezo ennyingi ezifuluma buli mwaka, meka ze basobola okukavaringako. Kakati abo babadde obuzibu. Ennaku zino ndabyewo improvement nti park basentebe be bateekako batandise n'ebbugumu lingi, era nsuubira nti bajja kugendera awo. Ekyo nno kituyambe ffe nga gavumenti okukendeeza ku bulyake obubaddewo, ensimbi ey'omuwi w'omusolo egende okusaavinga omuntu owa bulijjo, kubanga ensimbi tulina ntono. N'olwekyo ze tulina entono ezo ziteekeddwa okukwatibwa obulungi, kubanga bw'oggyako emisolo gye tukuŋŋaanya omwaka guno tusuubira trillioni 29 nezisobamu, naye budgeti ya trillioni zinga 52. Kakati okiraba nti essente ezeewolebwa nnyingi, kati tuyinza kwewola ssente ate nga zibula bubuzi. N'olwekyo bannaffe opposition balina nabo omulimu munene nnyo okuba ttooki. Kakati zino exhibition nazo bwe zivaayo ne zitandika okukola omulimu gwazo, awo tugaa nti public ddala ekola omulimu gwayo, kubanga be bamu ku bakulu be tulina actually bo betukolera, era balina obuvunaanyizibwa otukuba mu ttooki, nabo batandika otukuba mu ttooki. Nze ndowooza tekiba kibi. Neyanziza Honorable Malende, omukulu omuwulidde. Njagala kutemera empanji ku kibuuzo kye ngenda okubuuza nga nsinziira ku kimu ku kigambo kyayogedde nti opposition kati eraze ku maanyi. Nontegeera nti esobola okuba kati ttooki luli babadde banafuko, naye mabegakaawo leader of opposition ekibiina ekyaliko mu buyinza emabegakaawo ekya mwami Besigye, nzijukira bulungi walingawo obukiiko bwa mwami Nandala, walingawo obukiiko obwo ng'olaba nti nno bulina engeri gye bujjayo ebintu, naye oluusi nga birina we bisirikira. Essaawa zino bwe wabanga wabaddewo obunafu, wabaddewo enkyukakyuka mu bukulembeze bwa opposition oluvannyuma lw'ebbanga, era enkyukakyuka ezo oluzze ne mubaamu nga bwe yagambye nti ne mu opposition naye waliyo ebitateredde, era ne kiraga nti ne mu opposition waliyo obubuuzibwa
mu bibiina waliyo obubuuzibwa ekyo nga kitegeeza nti abantu abaliyo nabo oli awo olw'oluusi nabo beetaaga okuba mu ttooki ekyo mukijjeeyo mukadde kano njagala kumanya ensonga eno wembanga mugikutte n'amaanyi waliwo we mulaba nti nno tulina we tusobola okugguka era kino ne kitambula bulungi abazirya abazirya abateekateeka ozirya abakozesa ofiisi obubi abazikozesa obubi abateeka abo ne bakomwako ate n'abalala ne basobola okuvunaanibwa mu mbuga gye bateekeddwa okuvunaanibwa. Neyaza nnyo ekibuuzo ekyo maybe nga sinaba kukiddamu Honorable Lutamaguzi ampereza wano ka message n'agamba nti kwali nnyo anyumira nnyo programu eno Olutindo mukwano gwawo na Lugoloobi nnyo era agoberera nnyo ne mukulu Ssebunya Andrew n'abeddokolo baŋŋambye wano mwami Bwegire nti bali mu kkubo batambula naye bakwota buliro era n'omukulu naye kwali akulaba bali mu kkubo bakomawo ensonga bazigoberera bulungi nnyo ba Radio Simba esimbira ddala ensonga abantu ne babanga ddala zigasa kakati okusookera ddala obuvunaanyizibwa bwaffe buyina kutandika nakuba nti wali gwe tuttira ku liiso bwe tuba nga tutunulira ensonga z'ensaasaanya era n'ensonga z'obulyake kyova olaba nti bwe tuba tutuuse ku nsonga y'okugamba nti tutunde sente zaffe zitambula zitya tetuliko kugamba nti ono ali mu opposition oba ono ali mu ruling government kyova olaba nti ffe ku NUP gye tuli tetuliiko kugamba nti ono yaani tugamba nti bwe kiba ensonga esonzemu ono tugyogerenga bweri tusobole okubeera nga tuseetinga ekifaananyi kyetwalyagala ennyo mukulu Lugoloobi bano babeere nga kye bakola kati twagala bannayuganda bakirabire ku ffe nti eno opposition eriwo eyatwala obukulembeze mu 2021 bano ne balemerayo senga yebadde etuddewo maybe ensonga y'obulyake osanga nakate kyayogerwako so ekyo kyekisooka nti okusenvula kwaffe okusookera ddala kumanya nti tewali yeetaga kuttira ku liiso. Ekyokubiri bwe tutunulira ku nsonga za nga bwayogeddeko nti reports waloza value for money audits nowabeerawo ne financial ezikoleza financial audits ezikobera ensasanya esente fine byonna birungi naye waliwo era okusoomozebwa okulina okutunuulirwa nti tulina okujjukira nti weewaawo nga tuli mu system eno mwe tulina okuwabulira gavumenti naddala ku kizimba wetudde ku Palamenti naye tulina okujjukira ennyo nti bano bannaffe balina mwena ate bannaffe be bakozesa awe mbadde era njagala okubuuliza ekibuuzo era kigatteko nti binaatambula ng'ate mummwe munda mulimu abeerumaaluma abatatambula na kigenda mu maaso kati okwerumaaluma kubeerewo ko weekuli naye wali ate bano ba Honorable Lugoloobi bamanyi nti adde abo baliwo aba Shamim naye abo baffe kati kubisaamu nga tuyina abantu abafaanana bwe batyo nga bali ewaffe nga boogeranga ffe naye nga munda bakolera baani ba Honorable Lugoloobi lwaki nkyogedde Honorable Lugoloobi yasobola kuba nga alina ensonga egyagambe yesimati bandyagadde kale gavumenti ekyekingibwe naye bwamala okugamba nti twagala nnyo ekyekingibwe n'amateeka ne bagateekawo agaba kyekinga n'ebitongole ne babiteekawo bwe bamala ng'ate bayita emabega eno nga bagamba ani atuddeyo ono atuddeyo ng'alaja nati bannange nze ntudde mu ofiisi ya IGG naye siina buyinza banaye ntudde mu ofiisi ya IGG naye siina bikozesebwa owuli ensonga eyo bwe bamala nga bajja nene ate kubalina obba kinga opposition ngate ne mubbo wabeerayo abakola kati eyo challenge tuba tulina okubeera nga tugitunulira nnyo wamu nga bannayuganda ebyayira si yaffe yokka ne bwe yandibadde gavumenti endala ngezzeeko nga Balugoloobi tubafumudde bagenze naye yennyini tulina ogiholding accountable nga tasobola kwemanipuletinga bannayuganda balina kugicekinga abamu mu ffe kubanga ebe bali musokola omulimu gwabwe mu butuufu ate nga bannayuganda balowooza nti bali ku kituufu y'ensonga yakubiri ensonga gyendeetako endala implementation nti kituufu audit reports zizze zibaddewo committees zino zolaba ezikola emirimu gy'okulondoola zina budgets ziweebwa okusobola okuddukanya emirimu egyo kuba komiti weeba egenda kunoonyereza ku ripooti yonna kitegeeza egenda mu field egenda kutuuza enkiiko egenda kuyita abakungu kyetaagisa commitment kyetaagisa finances mu budde n'okulaba nti buli kintu kikolebwa mu butuufu bwakyo kakati committees zino zina challenges ezimu zezizzenga ziteekawo committees ezimu zibadde zicomplaininga nti ziremesebwa olumu okuweebwa
finances eziteekeddwa okukola ku mirimu gy'okunoonyereza obulungi komite zimwe za accountability zenyini zetwogerako ezino okukola emirimu gino nga bagamba olumu ssente zaabwe zisaliddwa nnyo ne babanga olumu balemesebwa okukola omulimu mu budde mu bateekeddwa okukola ki okugukolera ujje ku speed ekyokubiri complaint ey'okubiri ne bagamba nti olumu ne batuba tumaze okunoonyereza ku kitongole ne tukola report eyo giteeka ku order paper ya floor ya parliament olumu oluma n'ogwengulu sigamba nti nno ebiseera byonna zigobebwa zibadde nga olumu zibadde zisomebwa naye waliwo ezo olumu ezituuka nga zirabika nga eziri sensitive ennyo ne zimanga okugisa ku order paper kumpi kola ki kulwanagana kakati eneeyitawo etya ngenda kuwa example just the latest gye tumanyi ffenna eya report ekwata ku airline owekitiibwa geology gye yakola nga akyaliko sase boss nga tanafuka lead of opposition waliwo exchange yamanyi eno side eneyogera birala eno agamba report yalirodde wali bagamba tejja kujja ku fulo kogamba ne bimaliza nga bikoze ki bigotanye kati mu situation bwegityo nga opposition oba akoze okunoonyereza nga amaze okukola report nga ayagala ejje ku fulo naye nerembesebwa okutuuka sigambye mu nkotinge bulungi sigambye ti reports za accountability baziremesa zonna okujja naye waliwo ezimu ze basobola okufunamu interest ne ziba nga zikyatuuliddwa lwaki zituulibwa olowooza anti mubamu interest anti kyekiri kyenkugambye ffenna kyesaagala kuddamu fenna kyetumanyi ti parliament eri mu buwambe kisaagala kigendamu kati waliwo issues nga zo kati ziri mu public knowledge nga tokyetagana zoogerako ku TV nga n'omuntu atudde mu house waba akola omulimu gwe naye agukolera olumu mu kutya yadde nga naye yalina okukubiriza naye ng'olumu naye omulaba olumu atya nga kugamba teyeetengeredde bulungi ate nga atya okuvaayo okugamba nti bannange seetengeredde bulungi koba golaba naye ali mu buwambe ate mwagala okumunyamba naye alinga atayagala kuyambibwa kati tulinawo embeera eyo kati olumu eyinza okuba nga yevaako factors ezo ez'okuba nti olumu reports tezituuka bulungi ensonga eyokusatu ey'okuteeka mu nkola report yonna emaze okusomebwa ku floor ya parliament ebeeramu recommendations committee zeba yakolaki zebagamba nti ffe tusaba for example ono agobebwe kino kikolebwe wekiti ono police emukwate bwe bityo recommendations zibamu era ne house ba members ba debatinga ne babagamba report mugiwulidde mulooza kyetwandiyongeddemu oba kyetwandikyusiza ba members nabo ne bateesa olumu ne bongeramu n'ebibonereza ebikakali ensi yonna neekuba endulu nti ababbi tubalina kakati bagenda okulaba ti ababbi tubalina naye nga balaba abantu bongera kugaggawala bayinaayina babawadde ebifo ebirala ebinene kakati bannayuganda nga bagamba report lwaki zibuliraawo lwaki abalina okukola implementation be bano executive yabano implementation bwe tumala ffe ate oba overseeing ate organizes za government ezo gundi institutions za government nga police ba IGG olumu n'abakola independent investigations kugamba balina okuteeka mu nkola twetaaga security apparatus eyo okuteeka mu nkola parliament byebegamye nti bibere adopted assuming bagambye nti sejagereza kuwa kitiibwa ali wano mu studio kanegereze kulinnya nange assuming bagambye nti honorable Shamim Malende yabbye ssente akawumbi kamu parliament ezudde nti yazibba bubbi yeetaaga okunoonyerezaako ba poliisi emukwate kyetaagisa poliisi ya Uganda okugenda okukwata omuntu oyo bamutambuze agende mu office ya DPP file sanctioning bagende mu court eyo simple government process yonna kati government bwemala okubifuna n'esirika ne yeebaka ne bitaba implemented awo wali kaleese nti olumu tebiteekebwa mu nkola bantu bawulira reports nti zikoleddwa ne ziba nga teziteekeddwa mu nkola so waliwo obunafu obw'amaanyi waliwo mu parliament kibayita treasury memorandum yes ne bajja ne baripotinga but at the end of the day ogenda okutunanga ku scale gundi ezo zebalese report gundi ezo zebalese okulaga nti kino kye tutandikiddeko kino tukikozeko ne tutuuka no kwa bajja ne baripotinga ti report bwe yakolebwa twagenda tuteeka kino mu nkola ne kino waliwo n'ennaku ze babawo ziri mu rules of procedure mu balina okuddira naye rules days ezo olumu ennaku ezo zaabusingibwa ebiseera ebisinga kubanga parliament ebeera busy nga erina ebintu ebirala bingi ate nga ne security oba ne government apparatus erina okuyamba olumu erina engagements nyingi oba olumu nga ne wiru ntono ku implementing oba olumu ng'egamba terina na resources so kati tufunye challenge out implementation tuba tulina gizza ku executive or institutions of government ezirina okuba nga ziteeka mu nkola oba okugamba nti parliament efune independent enforcement yaayo eri wero
trained nti report ya parliament we mazo kukolebwa nga ina enforcement yayo eri empowered by parliament nga eri independent nga eteke mu nkola ensonga eso ekyo kyenjagadde okwogerako ku implementation because kembadde njagala okusembyayo ku nsonga owekitiibwa gyayogedde honorable nti ayogedde ku kyalooni nti bagenda ne bawola sente ne zijja nezisakola kyezinakola naye naffe tubagamba ekintu kimu ate yakimanyikwa wakitiibwa wa byanfuna ekikulu ne bano gavumenti yabwe yayitiriza emputtu bwe baba banayagala okwewola sente musobola n'okuleekaana fulo kumpi ne mwagala n'emitwe okubaluma naye nga bayagadde nti trillioni zino zirina okuyita ebirala babiraba luvannyuma ate ekyokubiri sente bwe zimala ne zikozesebwa bubi kyokka ate bwe zimala okukozesebwa bubi ne bagamba nti zagweredde ow'omuntu katugambe bamunoonyerezaako IGG n'agamba nti ono yatutte sente ogenda okulaba nga IGG agamba mirundi mingi tibannange nze mala okunoonyereza abantu nga bagamba nti ffe ew'omukulu gye tukola ki ne bwe batwogedde ekyo omukulu naye yali avuddeyoko mukama wono n'agamba nti abantu bange abo abagize temubakola ki sente bajja zijjusa bazikweka ebweru wa Uganda wakiri kasita bazinvestinga wano kati mu situation efaana bwe tuba tulwanyisa obulyake nga tulwanyisa enziba ya sente tuba tugenda kukola tutya akasembayo kali ku mateeka nti waliwo issue eyaleetebwa nti sometimes even the laws abantu bali baagala amateeka gatunuulirwemu agasobola okwalawinga okubowa ebintu by'omuntu abadde nga akwatiddwa mu gundi eyo mu saga yo yes n'okutunulira omuntu obugagga bwalina lwakite butalinga na sente zaafuna ekyo kya audit kiri very important okubeera nga kiteekebwa mu nkola naye abantu kyogerwako naye tekikolebwa ate abantu they can always escape abantu bawandiisa ebintu mu mannya g'abaana ne muwandiisa ebintu mu mannya amalala just to escape the law so etteeka bwe liba litereezebwa liyandibadde litunulira ebyo byonna so mbadde nsaba era onzikirize nga malirizaako comment ku nsonga ezo okutegeeza bannayuganda bonna ne bannakampala ti ofisi y'omubaka omukyala yaggulawo programu yaffe ya mama kit okuyambako ku bannakazadde b'eggwanga njakuwayo akadde wali nga tufundikiraokyogereko ekyo ampuliriza omulungi omubaka Shamim Malende mubaka wa Palamenti akiikirira Kampala omukyala ate nga munnakibiina ky'NUP ndine honorable Lugoloobi Amos mubaka wa Ntenjeru North mu Bugerere Kayunga district ate nga minister ow'ebyensimbi state minister ow'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga tutunuulira engeri y'okutaasaamu ensimbi w'omusolo tugenda kuwumulamu naye bwe tuba tukomawo honorable Lugoloobi mukyala Malende byonna byayogedde si mazima merere muli ndiga muli misege ejambadde muli misege ejambadde amaliba g'endiga nti byonna nga bwe wayogedde mu bikole okyogerera mu ddoboozi ly'endiga mu kifaananyi ekirabika nti nno kirungi naye nga mu ndeeri si bye birina okukolebwa mwambadde eddiba eddala naye nga mufaana muli kirala wenjagala okukomawo tutandikira awo ampuliriza omulungi temuvaawo Simba Evans mu studios Honorable Shamim Malende mubaka wa mukyalo wa Kampala district Honorable Amos Lugoloobi mubaka wa Ntenjeru North mu Kayunga district Honorable Lugoloobi wetufundiikiridde okkiriza nti tokyerina okubaawo era opposition oba oludda oluwabulawo werukutte watuufu era nammwe wabaayo ekitateredde nammwe musobola okubagamba kaakati kino kizze mu bantu abantu kaakati nabo omukulu waliwo we yagambira nti kati kooti agitadde mu bantu ensonga zino zitandise okutambula olwakuba nti no kati buli kintu kyonna kyakisesingibwa naye okusinziira ku bya mukyala Malende agamba nti kino kyogera wano bwogezi naye tewaliwo kisobola kukolebwa nga mukyali mu buyinza ekiriwo kubasindiikiriza bino bisobola okutereera era bwe wabanga waliwo ensonga ezifulumye tezeetaaga kukwatibwako mu bwangu ne zisobola okuvaawo bye mulowooza nti no bye binaaba ebirungi oba bye birungi aba opposition bye bakola bisobola okuteekebwa mu nkola omuntu n'agambibwako wano wasobezza kola bwoti wano wakoze bulungi weeyongereyo
nga n'abavunaanyizibwako bakkiriziddwa IGG n'abeera n'eddembe lye okukozesa woofiisi y'obulungi. Auditor General oyo n'afulumya nga talina kye yeetiririra. Abalamuzi nabo ne bakola ogwabwe. Kakati in fact ebitongole ebyo ebisinga byoyogeddeko biri independent. Kooti z'amateeka ziri independent. Eyo ndowooza yammwe okugamba nti tebiri independent. Ne zino committee za parliament zino eziri ku accountability ziri independent. Bakubuulire oba waliwo yali abakubye ku nsolobotto nga batinkuula ebitongole bya gavumenti. Agambye wano nti committee za parliament tezirina ssente bulungi. Nenjala okutegeeza mu bitongole bye tusalako ssente wano mu kabwefuba w'okulaba nga tunoonya ssente mu budget. Mu bitongole byonna ekitongole kye tutakwatako ye parliament. Ssente zaayo tezikendeezebwa. Era kye kitongole kyokka kati twasala ssente eza travel ne tuzisala ku bitongole ebirala byonna. Parliament ssente zaayo eza travel nazo yazisigaza. Ssente ezirondoola ezikozesebwa committees za parliament zonna weeziri. Ye ate weetaaga ku investigatinga ki okutambula investigating eki omulimu Auditor General aleeta ripooti ng'ewedde details zonna nga mweziri naani akoze ki byonna bibeerawo era waali okukwongera details bano batuula wali ne basoma nga Auditor General omulimu gwonna kumpi yagumala dda. Ekyokubiri gavumenti kye yakola neddira police directorate namba eya police eringa bwolaba CPS. Olidde CPS eri ku level ya directorate eya police negikwata negireeta mu parliament mulimu ne ba CID era ndowooza ennaku zino bagoberera amawulire obadde owulira Muwanga Kivumbi ng'agamba bamutwale CID genda okole statement kwoyo ne parliament yaweebwa police eyaayo eri mikono gy'abano bennyini. Omanyi wabaawo okwekwasa tebalina byebekwasa tebakyalina kaakati waliwo ekyo kye tuyita treasury memorandum. Tuba twanukula buli mwaka bwe tuleeta budget tuleeterako treasury memorandum ey'omwaka ogwayita okulaga biki bye tukoze ku ebyo parliament paaka bino byeyazuula ku ripooti za Auditor General. Action ya gavumenti bwe yeetaagisiza tuleeta ripooti eyo buli mwaka. Tewali mwaka gwe tufeeyirinze okuleeta ripooti eyo okulaga ebikoleddwa na actions eziteekeddwa ezigenze mu maaso. Abantu bangi batwaliddwa mu makooti era tuyinza kakati genda luzira n'ogaa nti weereere tewaliwo bantu bali ku misango gya kubba ssente zaki za gavumenti. Abasibe gye bali bangi ne kooti tezisobola kukola ki kubamalawo. Abawaabiddwa n'abanene bangi obadde obawulira. Olidde kakati kiba kya butenkanya yenkyogere ntya kiba kyakubeera nga kyabwenkanya okugamba nti gavumenti terina steps zeteekinga. Twagenda mu maaso ne tuteekawo ne bawhistleblower etteeka lya bawhistleblower. Olidde omuntu waddembe mu nkukutu ogenda okuloopa gwe singa akulaba nti olyaki enguzi. President no teyakoma naawo n'ateekawo ne State House Anti-Corruption Unit. Kati bwe tutuuka ku nsonga ya kino ekiri mu Parliament obuyinza si bungi nnyo obuweebwa obukiiko obwo okufuuka bunnantagambwako era ekyo kisobola kujjawo kitya nga kitunuulibwa ebimu ku bitongole ebyo by'oyogeddeko oba mu Parliament mwennyini okwekuba mu ttooki. Obuyinza si bwe buleese ebyo obwaweebwa kankigire bulungi obuyinza obubayitiriddeko si bwe bubaleetedde ne bamera amalala ebyo byonna ne bafuna amalala. Ali wano batubuulire kiki ekibalobedde okukola emirimu gyabwe. Mukyala Malende kati bad workman atandika kubulaminga tools. Kyenjagala nze kineewuunyisa kimu nti nayogedde mu paati naye owekitiibwa alinga atabadde mu studio ate manyi abatuwuliza bo babikutte babadde bawuliriza ebibuuzo byonna byaleeta nabi addressinze dda mu paati agamba nti nno wenjagadde okubuuliza nti
okubuuliriza kwonna bwe kuggwa yakkiriza nti ebitongole weebiri naye kati mwabanoonyereza buli ekinoonyerezebwa kyonna mulina obukakafu nti kinagguka kubanga kirabikanga nti buli kyemunoonyereza naawe okusinziira mu settlement gye wagambye birina gye bituula era ekyokulabirako watuwadde ekya Uganda Airlines era naye nenjagala omubuuza lwaki bo bakozesa obuyinza n'amaanyi ge balina okutuula ku nsonga ezo naye wabwirako ku sipiika nga ayomba nti akakiiko ka Kosase simanyi kali kakaleetayo ripooti mmeka ku ripooti ze yali asuubira tebaaweebwa mukisa kumalayo nsonga ezo ripooti tebazireeta mukyala Malende wali ogoberera bulungi ekibuuzo kyange ne kiba ki kwekyo kyobadde oyogera kuba ekibuuzo sikitegedde omaliriza kibuuzo ate nenkiddiza oli neŋŋamba nti nga bwagambye nti ebitongole munoonyereza naye ate reports nezitateekebwa mu nkola mukozesa mwekwasa etulwe nti tulumbi ng'omulimu weguli alina Luganda lwayogedde njogereyo ku Treasury Memorandum tugireeta buli mwaka eyo ripooti eraga biki bye tukoze ku bano bye baazuula action is taken. Kati ekibuuzo kyange era kyenjagala okubuuza mwami Lugoloobi byayogera obikkiririzaamu okusookera ddala kyenzikiriza era ffenna kye tutakayanya nti institutions zaateekebwawo ezifaanana ng'ezirina okukola era ne boogera mu ssemateeka mu constitutional student zonna gyeziri ne ba independent parliament nayo nyine ne parliament yenyine nabanga independent teri anagitawaanya judiciary ne ba independent byonna ebyo tetubikaya nawe ebiri ne mu mateeka bwe bikola ki ne police tetuzi contesting ate ziriwo ne ya parliament weri tugimanyi naye nze point yange sigambye nti tebaloopayo tugambye nti report wemala okukolebwa ne bagamba nti police tukuhandingidde over uno gwe ekyali kituuse kwabo oluvannyuma lw'okugamba nti babo mubatwale gwe wali okirabyeko kati tugamba nti implementation okuteeka mu nkola institutions za government zino okukitwala bannayuganda tebaagala nti report yazze twasomye ekiwandiiko ekinene nnyo ku fulo naye nga result tebagiraba baagala bino bye musoma ku parliament ku fulo report gye mugaa nti Treasury Memorandum nga biri reflected mu public nti omuntu eyabba ssente ne bamukwasa police ne bamulengera nga bamukwasa police nga kakiiko kamukwasa police ya parliament baagala balabe nti kyagguka bwe kiti naye kati obatakirabawo kyekino kye tugamba owekitiibwa Lugoloobi nti ekyo kye tugamba nti okuloopayo ku police si kibi era babakwasibwa naye mu makati awo system erina weefiira ate nga ekirese n'obuzibu buno bannayuganda lwaki bano babakooye oba lwaki babakoowa nti system baziteekawo naye zonna ziri broken tezikola nti munnayuganda olwaliro bw'aba agenze ku poliisi akugamba mba sina mu kasente sijja kufuna ki bondi kyokka nga ebigambo byerawo nti police bond ziki free oli bwagende wa IGG nalopa omusango kwajjanga kino ngenda kukinoonyereza n'akinoonyereza bwatuuka mu makati gagababula bannange aŋŋenza okutuuka nga ate oli yeekwese emabega wali sina bwe mujjayo kati ekyo kye tugamba nti munnayuganda owa bulijjo zino reports zijja kuleetebwa naye reports eziba zireeteddwa munnayuganda tala bwe ziri reflected ku ground in fact waliwo reports ezireetebwa ku floor ne bazicontesting nti zifumbiddwa nti si kyekituufu ekiri ku ki ekiri ku ground tukirabyeko enfunda nnyingi ku floor ya parliament so that is the issue institutions we ziri okunoonyereza kubeerawo naye okuteeka mu nkola nekigguka nti oli eyabbeeza Bank of Uganda yali ani owekitiibwa Katuntu gwe yanoonyezaako gwe balaga ku video omukyala kati bano bakola Treasury Memorandum nga bagamba bamukola ki atubuulire kubanga kati munnayuganda agamba naye bannange omukyala ali luddawo oyo tetulaba kye bamukolako tuligenda okulya nga bulukukidde mu kifo ekinene kakati ono ne bw'anaagaba owekitiibwa Lugoloobi nti baleeta Treasury Memorandum nga bagamba kino twakikolako bwe tuti munnayuganda ajja kusigala agamba naye lwaki basajja bano batulimba kwegamba ekisinza okunyisa bannayuganda ku bano obulimba bususse kwegamba bo badressing ekintu kyabwe ne bakiteeka mu mateeka naye mu practice ne bamanya tugenda kibypassinga tutya fe olwe banaatugamba nga tugyeyo constitution parliament eri independent
buli tunatugamba tugamba IGG ali independent amaanyi mugenda kugongera mutya ku nsonga eyo okulaba nti bava mu ekyo kye balimu ngamu ab'oludda oluvuganya era abatandise ku nsonga eyo okusookera dda tuli mu holding accountable okubagamba nti ekituufu kye kino era tu actinga through examples ekyokubiri okubateeka ku nninga n'okugoberera buli nsimbi yonna gyeri okulaba nti buli kimu kyanikibwa kubanga tumanyi nti ne mu bano balugoloobi era nono yennyini Lugoloobi mukozesa ng'example ojja kusanga naye alina byagala naye mu butuufu wano tuyitidde naye siina bwenyimirira ku mpewo naye nkuba gavumenti mwendi nja kulabika bulala n'amateeka g'obukulembeze tegamukkiriza kwegamba aba tavuddeyo nga mukulembeze muki nga mukulembeze muki mulungi ku appointing authority we so nabo bennyini balina bye balabamu nga birumira era ne mu bano mulimu abajja ne batugamba Shamim munyweze musindike mu butuufu ekyo naffe mukitusindikire yes era mbadde ngenda kugamba nti oba owuliramu ekikuluma kyoyagala Malende atuuse bwe tufuluma kamugambe ekirungi ayogera bino byonna naye nga kati ekitandise okulabika obulungi nti the hunter is also being hunted nti omuyizi naye ayigibwa kakati alabika akolaki okwo temwekwasa bwekwasa ayigibwa naye point gye njagala okujjayo ate ye nga munnamateeka Honorable Malende ono akimanyi enkola ya justice system ya wano awo ddala obuzibu ekirungi nekifuuka ekibi nekifuuka ekirungi waliwo na kino nti olwaleero omuntu bamukutte amateeka gakkiriza omuntu yenna oba oli mutemu oba oli ki okufuna bbeiro era bano be babajjayo mulaba wano ku TV buli lunaku nga abajjayo ababbi abatemu omukyala Malende ono yakola ki yatera bajja mu makomera kakati ne babeeraawo omusango ne gutambula mpola mwaka gumu 2 3 muli mu prosecution okufuna conviction okugamba omuntu ogamba nti ddala ono yabba nekitwala emyaka emeka 5 kakati ababbi bwe babeera 5 olunaku muli bamalayo ddi kyova osanga nti abantu bangi abaavunaanibwa mutwerere mu mulandomu naye ng'olwaleero bali mu court system era bali ku bbeiro olidde kakati bw'obalaba nga bayinaayina olowooza nti oba emisango gyakola ki gyaggwa naye system ffe nga NRM gye tubadde tukomplainingako naye ab'opposition nga bagamba nti eyo weewaawo ly'eddembe ly'obuntu lulobulo birina kutambula ki bwe bityo kwegamba nga tebanudde ku bigger picture eri nti eggwanga mu process eyo lifiirwa Honorable Malende okawulidde nkawulidde kakati kamukubye ate kankubye tekalina kyekankubye kati kankubulireko ekintu kimu wano mu Uganda tuna kyetuyita presumption of innocence olwali tusobola kubanga tudde mu studio eni olaba abasecurity ne bajja ne batuzingako ne bagamba nti mubadde muteesa kuki kujjako gavumenti oba mubadde muteesa bintu birala kakati ne batutwala naye mu butuufu nga batuwaayiriza naye bano amateeka gakkiriza poliisi nti yo kasiteeteebereza tiawayinza okuba nga bateesa kintu kyonna kyabumenyi bw'amateeka kuteebereza ekkirizibwa okutwala n'ekukuma ennaku ezo ssaawa meka 48 gavumenti etteeka lyabawa obuyinza obwo nti kibayambe okukola ki okusengejja okulaba kituufu kye baliko era mu nnaku essaawa ezo 48 bwe baba tebalina kye balabe bakuwa bondi n'okola ki n'ogenda lwaki nvudde eyo ekinviisizza eyo njagala nti abantu abamu abali mu makomera etteeka kye lyatunuulira nti waliyo abaliyo naye nga tebaliyo nti kubanga they already criminals naye nga baliyo kubanga olumu emisango gibasibiddwako busibibwa twali tuwuliddeko wano emisango egimu ne batugamba nti omutuufu yakola ekintu y'oli naye ono sacrificial lamb nti ono gwe basaddaaseeyo ne bagamba nti ono agira yabeerayo ku lwa banne kakati situations bweso nazo tuzitunulira but etteeka sinaffe eryo tteeka bennyini be bajja ne constitution 95 bannayuganda ne bagikubaganyako ebirowoozo lwakuba batandika ogikwatakwatamu ne bagyonoona kakati ffe lye tugoberera n'amateeka palamenti gezeeyisa ekyokubiri kyenjagadde okuleeta ku nsonga ya presumption of innocence oba ekwatako ekyo ekyabantu okubanga abayinaayina kyayogeddeko nti omuntu asobola okukwatibwa n'ateekebwa mu mbuga z'amateeka fine
naye omuntu bw'ateeka mbuga z'amateeka tulina demand tugamba nti gavumenti yennyini erina obuyinza obuvunaanyizibwa ku kunoonyereza eweebwa ssente ezinoonyereza emisango gino eweebwa ssente okulaba nga justice system etambula ku speed kakati twebuuza lwaki DPP abajulizi baba babatuulira kubanga be balina okuleeta abajulizi bano mu kooti naye ne beetoloola ne bataleeta abajulizi ogenda okuwulira abajulizi abamu bakompulenga tulina betwawulira wana emasaka nga batugamba ffe emisango gy'ebijambi yatulaba mirabe naye tewali yali atutuukiriddeko naye nga balina okuba abajulizi ba gavumenti abala ne bagamba bannange state negamba tetunatereeza abajulizi baffe gavumenti kuba katono representative waki wa executive katugambe so ensonga si katugambe bwe kiri kakati ensonga y'okuyinaayina ono gyayogerako ffe tuba tetuzizza musango kugamba nti omuntu yenna bw'aba akwatiddwa mu etteeka ligamba nti anaateeberezebwanga nti tannazza musango paka ng'obujulizi buleeteddwa kati obuvunaanyizibwa bw'abano kulaba nti organize government zino institutions poliisi tekweka bizibiti tekweka bujulizi tebagisasula kujja kuwayiriza muntu tebajingirira lipooti za gamba nti ono yakutta omwana nga teyamukwatira okuba bawaddeyo ssente abasawo ba poliisi so kuleeta bujulizi bwennyini bagamba uno tumukutte obujulizi buno obuparadingidwa statements zakoleddwa omuntu ayimirire mu kooti abajulizi ne bajja ne bawa obujulizi kuba abajulizi babeera mu doketi yabwe tebaba sayidi eno ya defense babeera ba gavumenti so kati akoma ebi tusobola okukatereeza bwe tutyo yes mukyala Malende nga tufundikira ensonga ya Palamenti naddala mu kukuba ttooki na buli kimu kyonna ekigenda mu maaso okunoonyereza kwonna nga oludda oluvuganya waliwo ebitandise ate okulabika nti ate nammwe mulina okwekuba mu ttooki mwe kennyini waliwo essuubi obutazikiza okusookera ddala nga bwe natandise terikutira ku muntu yenna liiso ekyokubiri mukulu Lugoloobi yes asanyuse nnyo nagamba ne bano nabo kati kibayina alinga agamba kati ffenna tuli mu kibanyi tubba okirabye abantu obale buli omu alye kyetugamba kiri bwe kiti nti oba oli wa opposition oba oli ku side eri mu government eri mu ruling government kasitoba ng'okoze ensobi clear cut ffenna tuvumirire ekibi ffenna kyovulaba nti niwe twagizemu zino saga ezirwa kati ezikwata parliamentary commission abantu bonna bavuddeyo nga tebeyawuddeemu bibiina abamu tebalina mu active politics naye nga nabo bagamba ensonga erabika yeetaaga okunoonyereza ensonga eyiza okuba kwegamba ngolaba people are concerned so bwe kijja ku nsonga y'obulyake n'abantu okuwuliza ku ssente zaabwe engeri gye zikozesebwa ku parliament ne mu institution zonna eyo yandibadde collective effort teyawula kkala babeere nga nze wemba ngenda okujja abaana mu makomera ku bwerere sisooka kubuuza ani wa yero ani atali kubanga abaana abapoliisi olumu bwe bagumbulula ate batwaliramu ne baana abaabano kati nno leka nkule nina abakuumaddembe bangi benzijiddeyo abaana bawe mukomera ngenda ku poliisi ogenda okuyamba omuntu mukuumaddembe nagamba bannange webale wanzirawo kizibwe wange bamukwatiramu ebyo ebintu nga mmulengera naye nga sirina bwenvaayo gamba nti Shamim naffe tuyambe naye webale butatusosola so bwe tuba twogera ne ku nsonga z'eggwanga zonna ffenna kasazima nga ffenna zitugasiza bwamu nti ekutyobola eddembe ly'obuntu ekiwamba abantu ba political prisoners obwavu okubba ssente ffenna twogeze ng'eddoboozi limu tugambe ekikyamu kiba kikyamu era tuleme kuttira ku muntu yenna liiso ndowooza nja kubayo n'obudde obusiibu njakuwa Honorable Lugoloobi nga bw'ofundikira bagende mu maaso era muli beetegefu nga bakola audit ku bannaabwe basooke bafube nnyo okulaba nti engalo zaabwe ziri clean nti bazinaabye ebintu ebizuulibwa bibeere n'omuwendo ekyokubiri bongere okuyiga okukozesa ebitongole ebiriwo kubanga byabwe bibali mu 5 olitajjena abali mu 5 IGG abali mu 5 police directorate number ekinyambye leader of opposition akuwulira committees akuwulira be bazikyalinga amateeka gonna twagakyusa kaakati be bakulembera obukiiko bonna obucekinga gavumenti n'ekisembayo kaakati managing ya ssente yonna yagenda ku computer integrated financial management system osobola okutracking okuva kwani asooka baganye mu bya social media naye finance ebintu byonna osobola okutrackinga ku ssente okuva reserve mu finance
okutuuka ku muntu akola sibula bawuliriza asembayo n'olwekyo tebakyalina kyakwekwasa bannaffe mwebale nnyo okutuwuliriza akadde ke katusazeeko naye tubadde tunyumirwa nnyo emboozi ne mwennyina zoono fuba nnyo genda mu kooti makomera najjayo abantu tafaayo bono mubbi oba si mubbi bonna abayoolayo n'abajjayo naye yeebale okulwanira eddembe ly'obuntu eryo naye atandika okwawulamu batuwulidde nnyo bannanga abadde batuwuliriza Honorable Malende nja kubanga naye olunaku olwa bbalaza ebiseera ebisinga tujja kwongera ne mwami Lugoloobi lwakuba nti nno oluusi Mande emusanga mu cabinet naye lwanaabeeranga talina mukutte nnyo tujjanga kubeera naye eddakiika 2 osiibule ku nsonga eri gye wabadde ogambye tufundikire. Yes, ajagala kusiibula bannayuganda bonna ne bannakampala mwebale tusambwesige mwongere okutusabira twongere okusabira Uganda ebisomoza tumanyi bikyagenda ddala mu maaso emisolo gikyali mingi naye tupushinga abakesisi abeera abakyala bakyabanja babagambye bosoma bagala bazza mu audit kyokka nga ate head counting bagikola so n'olwekyo bannange ssente zaabwe muzibawe ampozi n'ekira lunaku olw'enkya tulina court martial abantu bafasa tumu abatano bakoma Bolivia Lutaya bamachete ffenna tubeereyo bannange tusobole okubeera nga tuyimirirawo bannaffe pozi n'ekirala ofisi y'omubaka omukyalo wa Kampala yalonchinga mama kit zino nga mukaaga March 2024 zino tuyambako abakyala abazito bonna abatalina busobozi okubanga tuwa mama kit zino zaabwe zirimu obusuuka sokisi buli kimu ebiveera buli kyetagisa omukyala nga alumizibwa ng'agenda okuzaala kino omusawo tasobola mukwatako nga takirina so n'olwekyo muteeketeke y'abakyala tubatuukako buli omu wooli ne tubeera nga tukuwa kit eno yabwere kasitoba nga tolina busobozi naddala abakyala abaliko obulemu abamu tebasobola nakutambula tubatuukako n'olwekyo ngenda kutwala omukisa guno omukulu Evans wano ojja kufunayo abawuliriza ba Radio Simba naye nga bakyala nga bazito nga beetaavu ngenda zikwata ezo nja zikwasa mukyala Koni Naluggwa alina programu wane etera okubaamu ensonga ezo ajja kubanga aziwa abantu alhamdulillah twagala mukama asaasire zibatuukeko bulungi ampuliriza omulungi bwetwe bwe tusobodde okubeera olunaku olw'enkya programu weeri ate n'olunaku olwokusatu njagala kubategeeza nja kubeera ne president w'ekibiina kya NUP omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ate tumanye ku nsonga nga bwe zitambula oludda olwo musole bulungi